Olunaku lwa leero kkooti y'oku ntikko lwebadde erina okuwulira okusaba okwateekebwawo bannamateeka ba Kyagulanyi okujjayo okwemulugunya kwe baali bateekayo mu kkooti nga bawakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino. Wabula ab'oludda oluwawaabirwa basoose na kwemulugunya olw'ab'oludda oluwaabi kuba nti waliwo ebiwandiiko bye batalina ebibakiriza okubeera mu kkooti. My Lord, we are looking at this section as an avenue that the court may use under its general powers granted to it by the and give audience to counsel who does not have the certificate? Is that what you're suggesting? No. In the alternative, my lords, of course, we are going to suggest that if this court deems it fit, and on the assumption, as counsel has already said, on the assumption that the only item remaining was the registrar giving him clearances, that is presupposing that he has done everything else that needs to be done prior to that. Then, of course, my lord, we would have no objection to a short adjournment for him to finalize with the registrar, and that this court resumes. Wano akulira bannamateeka ba Kyagulanyi Medad Lubega Sseggona wasabidde kkooti okubawaayo ebiwandiiko ebyakaseera ebibakiriza okubeera mu kkooti ku musango gonna. Learned Counsel Lubega, how many people represent the petitioner? I see only two of you today. Three? No, I mean on the record. How many? For today, my lord, in this particular application, we are three. So henceforth, you intend that three of you prosecute the petition to the end now? Yes, my lord. Okay. Learned Attorney General, this is the position of court. Mu kwanukula kwe Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Alfonso Owiny-Dollo abakiriza okuweebwa ebiwandiiko ebyakaseera ebibakiriza okubeera mu kkooti nga byakuggwako ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogujja, wabula n'abalagira okuzza obujja ebipapula byabwe olunaku olw'olwaleero nga tezinnawera ssaawa 11 ez'ekawungeezi. We think it would be unfair to the petitioner applicant to seek to bend the law. We would want to accommodate him, yes, but we, even in using our inherent power, which is conferred on us, the proper thing we'll do, which is the directive we are giving, we give you up to 5 o'clock today to obtain practicing certificate, and we're making it easy for you in case you are not yet done the other things which are required. I'm directing the chief registrar to give you temporary practicing certificate that will expire on the 18th of this month for purposes of prosecuting this petition. Okusinziira ku mateeka agafuga bannamateeka gagamba nti buli munnamateeka okubeera ku musango gwonna mu kkooti ateekeddwa okuba n'ekiwandiiko ekimukkiriza okubeera mu kkooti, wabula ng'ekiwandiiko bwe kiti kiggwako buli ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba nga wabawo ebbanga lya myezi 3 ery'okuzza obujja ebiwandiiko bino. Kkooti yakuddamu okutuula olunaku lw'enkya ku ssaawa 3 okuddamu okuwulira okusaba kuno okwateebwayo ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi oguwedde. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.